non-compliance, which is Akaali from the respondents, affected the result of the we are not going to zero it the way we say. The issue was such that, and our pleadings were clear. There was a general denial. My work of details on the parliamentary elections are relating to elections. And if so, whether that non-compliance affected the result of the Yeah, we already proceed, but similarly, there was no recalling. There was no recalling. I understand, but I think it needs to be clear whether there are any additional. No, in support of the petition, I don't have. In support of the petition, I don't have. Until yesterday, we were informed that the Secretary is yet to sign certified copies of declaration forms. The second respondent. We've also requested for certified copies of the voter. Getting the documents. So we would need like some 2 more days. 2 more days. 2 more days. Yeah, 2 more days. So Wednesday. Then we do that. Friday in additional affidavits by Thursday, 8th of May. For the second respondent, Friday the same as undertaken by Monday. By Monday the 8th of May. My Lord, if we need to make any reminders, we can do so in the next 3 days by Saturday. Just for the days after. Mr. Kalulu, My Lord, I was saying,
Counsel for the petitioner earlier on informed the court that he has filed all the affidavits for the petitioner and that he was ready to proceed with the scheduling of the petition. In this respect, the court deems it that the petitioner has filed all the affidavit evidence he needs to support the petition. There will be no more affidavits filed by the petitioner. Much obliged. Any other issue? Yes, the other issue I wanted to raise, my lord, was Because I think the president in electoral petitions these days, it is the practice. I don't know why. Witnesses give evidence and then they recant, and it is the court to determine who is telling the truth and when and why. I think we shall provide the authorities. This is not the first time. The other side. Yes. That has been the practice. Yes. I don't know the approaching, you will have maybe to prove on that. But giving a witness, giving two affidavits, courts have also made pronouncements on that. So to say that he wants to make a preliminary objection is really to start the proceeding before we get to that point. Just as a summary, that is what we have. Uphold that practice. And the court of appeal has severally, more than 10 times, punished both the deponents and the advocates for being. I don't know which scripts you're reading for. The decisions we have. So, my lord, if you allow me, and my colleagues are very passionate people, we have to see their decisions, see ours. Obliged. No, he did not. The point I make, my lord, is he procured the illegality. He participated in procuring this illegality I have just referred to. And my lord, his punishment should be the same. That his affidavit should go. Lastly, my lord, for my colleagues who drew these affidavits and who ought to know the law, my lord, the punishment from the authorities that I have given you, my lord, is twofold. What the courts have done is either punish them there and then, upon the discretion of the court under section 24 of the Advocates Act. That's what the courts have done in those authorities is to refer the colleagues to law counsel. Lord, as whether you can punish my colleagues here and now for that conduct. I refer to the decision of Shell, Uganda Limited versus Mwema and Mwewa Advocates, Supreme Court. Decision of Shell, Uganda Limited versus Mwema and Mwewa Advocates, Supreme Court. There, their lordship said that you have the power, my lord, to punish my colleagues here and now for that conduct. My lord, in view
of those brief arguments and the authorities have relied on, I pray first that the affidavits of Chamber Nathan Mwanguzi, Maumbe Juji William, and Ben Mukasa be struck off the record of court. 2, my Lord, order my colleagues for the first respondent, or respondents generally, from approaching my witnesses, debar them from approaching my witnesses and purporting to recant the evidence. The issue of their punishment is within your discretion, and I leave it to you. I saw. The bread is at this struck off as well. Having procured the inventor, I refer to my own. I'm obliged. Eunice, of the rabbit in your bag. What you want to do with us? Olwaleero kooti tugibuulidde nti Nalukoola ne balooya be beenyigidde mu kugulirira abajulizi baffe. Bwe twateekayo petition eno, Nalukoola ne balooya be twagibawa basobole okugiddamu ng'etteeka bwe ligamba. Bwe twagibawa kye baakola mu kifo ky'okuddamu petition n'ensonga ez'omuggundu kye baakola ate kugenda ku bajulizi baffe kubagula kubajja ku saidi yaffe kubateeka ku saidi yaabwe. Abajulizi bano betwogerako be balina obujulizi obumu obuluma Nalukoola ku nsonga y'okugulirira abalonzi. So aba witnesses abo babiri babatuukirira ne babakozesa ebirayiro mbu nga bajjawo obujulizi baali batuwadde obuluma Nalukoola mbu nga beegaana obujulizi obwo tebwabukola. Ekintu ekyo kikyamu, kooti ejulirwamu n'ensukkulumu emirundi n'emirundi zikiganye nti kanso takkirizibwa, kandidate yawangula takkirizibwa kutuukirira bajulizi besaidi eri. Ffe twebuuza, bw'abeera nga Nalukoola alina obuvumu obugula abajulizi abali mu maaso ga kooti nga tatidde tafunyemu wadde enkenyera, n'ogula abajulizi abali mu kooti n'obakyusisa obujulizi, onaagamba otya kooti nti abalonzi ba wansi eri ku kyalo tewabagula? Bannange Nalukoola agula, Nalukoola agulirira era mumwegendereze. Kooti tugibuulidde nti omusajja agulirira witnesses baffe era emuyimirize ne balooya be abali mu mbeera eyo ey'okubanga batuukirira aba witnesses baffe, kooti ebabonereze era ebayimirize. Ensonga eno kooti egenda gisalawo ku Mande obanga ebirayiro Nalukoola byagula bijjibwa ku rekodi ya kooti oba okusigalako. Mu kooti olwaleero nga tubadde tuzze okukaanya ku ngeri omusango gye genda otambulamu, okukaanya ku bujulizi n'engeri omulamuzi gy'agenda okukwatamu omusango. Tusabye kooti abawaabirwa fembi omusango guno ogw'Amanchoolo, tusabye nti twetaaga okuteekayo obujulizi bw'abantu abalala 6 ate nga tulina n'obujulizi bwe twasaba mu kakiiko k'ebyokulonda bwe tutannafuna, okuli ne declaration of result forms eza polling station ezo mukyala Nambi zagambibwa okuba nti yawangula 12. Twagala ne register y'akakiiko konna n'ebirala ebyakozesebwa mu kulonda twabisabye era twabisasulidde era tubirinze babituwe, ate nga twagala byesigamako mu musango gwaffe. N'akakiiko ebyokulonda nako kasabye nti kalina abajulizi abalala 6 be kagenda okuleeta, so kooti netugamba nti netuwe weekend na namba okulaba nga tuteekamu obujulizi obwo mu biyita mu birayiro ebyo. Wabula abawaabi ne baddamu ne bateekayo okusaba nga bw'omanyi nti omusango guno twabagamba dda nti gwa Manchoolo. Kati olw'okuba abajulizi abamu be baakozesa ate bama ne bagamba abamu beegaana n'okwegaana obujulizi bwabwe nti affe tubukolangako. Kati ekyo ne kibanyiiza nnyo, ne bagamba nti ate lwaki abajulizi baffe mwabatuukirira, ate lwaki baawa obujulizi nga bwegaana obwaffe. So ne tuteekayo okusaba nga tugamba nti waliwo emisango gya kooti ekigamba nti omujulizi ekyaso kikkirizibwa. So kooti netuwa olunaku lwa bbalaza okukomawo wano twogere kuttaanya ku nsonga eyo oba obujulizi obwo obw'abantu abagamba nti
bakakibwa oba byali bya bulimba biri bye bateekayo nga beegaana bye baakola mukyala Nambi yateekayo oba bukkirizibwa oba nedda. So ekyo ekigenda okubeerawo ku Monday ssaawa 3 naye ate nga tukyalina obudde weeking number okuteekayo obujulizi obulala fembi abaawaabirwa. So tujja kukomawo wano ate tulabe kooti kyesalawo n'okutulungamya paka omusango guno ne gunaagobebwa ate batusasule.